ojja mukwano gwange ndaba weebale nnyo okubanga otulaba. Gendako ku page yange ya Uganda ddala ku YouTube channel osubscribing oliking sharing. Ndi mukyala munnankyukakyuka era ndi mukyala ali ku nkyukakyuka. Badenda kwogera ebigambo like meanings endala mu nnimi ez'enjawulo naye ate ne ŋŋamba n'oyinza obutantegeera. Jo nabadde naakavaano nga nakabakolera vidiyo esooka nenzirako ku TV emu. Nentandika okutunuulira ebigenda mu maaso mu Parliament. Nalabye loopu ng'aleeta ku nsonga za NUP okubanga baagenda ku kitebe ne bawamba ne babba buli kimu kyonna ekyaliyo na biki. Minisita n'avaayo n'agamba nti nno loopu afuba nnyo buli kaseera bw'abeera kulaba nti nno attattana oba n'okwonoona erinnya lya gavumenti. I'm not always pleased to see you here always datening the government ng'ogisiiga data nbiki nbiki. Neneebuuza oba luzungu lwa Joel lwerungi ennyo nga speaker nga Prime Minister talutegeera butegeezi. Kati tuba tukyali awo ng'onayogera nti lekera okutattana like to make Uganda government okukisiiga gundi nti nombi nti biki biki ne zireeta ne Maama Kizigo. Maama Kizigo n'agamba you mean NUP officers? I didn't know. Only that I was disappointed when I saw Teso elders being at Isimani Wati and Bichi Bichi. Anita Mong, why do people think we are stupid? For me, I'm Anita like you, but I'm so disappointed by that. Whatever you do makes me, I don't know. I'm kidding. I'm not Jenny what I should really say. I don't really know, Mama Jenny. I don't know what like the words to use. We are so disappointed, like as it is. So disappointed in you, the speaker. Because if the government, you promised to pay these people's what? Cows which were eaten. Even my mother registered to get those cows. I come from Arapai. Amanera bite. Mamsi dumuti kapunkere. Despite of us registering how many times atenga they are specific, they tell you one bank, olotojo centenary, olotojo account kede centenary. I don't know that person deal jayakola naba centenary. Every elder was told, you go to Centenary Bank, open an account. You're making these people move up and down. Including even my mother. She has moved many ways. Today they have told us that we register at our cows which were eaten. We are going to be given the money. Simani bichi ate tomorrow. The other things got lost. Ate mude mugule accounts empia. So if these few Teso people saw that government cannot help them, and they decide to come and sit with the NUP people, and they want their voice to be raised, Speaker, why do you come out with a lot of anger? Who told you every Muteso has to be under you? Yeah, for me, no. I'm an Muteso, but I can never be under you. Sija. Toja kuntegerera. Anita Mongi, no. And even you go ahead saying that you didn't know how any UP officers, police were again in a room, me, I didn't know. Me, I didn't know. You people, you're a disappointment to us. You women. You are discouraging some of us into vying for those of Gundi as Zitegerikeka. Kuba mutulaza ate obusiru of the highest order. How can you come a whole prime minister and you say mbuno they are datening government? Nga mulumbi ekitebe ne mumenya buli kimumu, you've taken everything mumenye buli kimumu, mubye ebintu mukoze mutya n'ogamba nti nno mmwe temwabitegeerako nti how things were broken into. Anita Among speaker? Naye you people. Anyway, you have everything. Mwina buli kimu. Era musobola n'okugenda yonna gye mwagala n'ebinaaba bikyuse. Mugenda kudduka because you've looted a lot of money from government. You've done a lot, so you have everything. You mwina,
But if you have failed as government to provide for people something and they see where they can be helped, then lwaki kyakulumya nnyo Anita Monge for the Teso elders to go to NUP? And if you didn't know that NUP offices bazirumba, how did you come to know that the Teso elders, and yet it was the same day? You people think tetulina magezi. Naye tutegeera. That's why nze nvayo ne mbagamba nti bannange bano abantu baagala ndooza batulye bamekete n'obugumba babukola omanyi nga bwo bannayuganda, let's get out. Bannaye yonna gye tuli tuveeyo. Bano abasajja balowooza nti nno kikyova olaba nze Joel oba mpeera headache mu parliament omwo yongera. Oba luzungu prime minister lwatategeera lwesisimanyi. Oba luzungu lwoli lubeera waggulu nnyo lwa loopu. No debating ebintu buli kaseera n'oyagala mubeere nga bali mu debate za primary 6 ye wazisomera wa. Nto muntabula. Ekintu ekirabikako during broad daylight n'osanga parliament nabo ne nga bali awo balinga batategeera. Bwe yavuddeyo n'ayogera nti buli kaseera oyo n'erinnya lya gavumenti nti no babakolako ebintu nti no baabducting abantu bamwe bakola ki nti no abantu bamwe bakwatibwa ofisi yammwe nti no bagirumba nti no biki n'obalaba nabo nga balinga banazina endiga z'ewa Bujingo. Kozi abayinare mbe basingamu obungi mu parliament era ze endiga za Bujingo zennyini. Naye mwe ddala mmwe mulowooza bwe mutulabako gano amatu mutuyita mbizi mutuyita ki? Mutuyita ki ddala? Prime Minister, how do you come and tell the whole eggwanga lyonna mutubadateninga baba boonona just erinnya lya gavumenti? Ekoledde mmwe kuba ekoledde embuto zammwe. Era sente muziyina muzisuulanga bwe mwagala muzikozesanga ye mwagala. Naye nga n'omunaku nnyo. Abafiira mu malwaliro mangi nnyo. Abali ku dialysis bangi naye nga lwaki omuntu yali badde yeegulira eddagala nga gavumenti namba weeri. Muvaayo ne buleekaana ebisiyaga niyo. Bwe bagamba nti no sente zaali zijja lwaki temwaddamu kwogera? Lwaki mwasirika? So n'olwekyo bannange temutuleeta busungu. Lumu mujja kuba mukyateesa mu parliament eyo nga muteesa ebintu ebitaliimu magezi. Abantu bajja kulumba parliament. Bannange bantu tujja tambula tuve mu maka gaffe tulumbe parliament wate musobola kutubuulira ebintu biri mu magezi. Tujja kutambula tulumbe parliament yammwe tubagambe enough is enough. Tetuyina mmundu, tetuyina ki kyonna. Naye ojja kusanga ng'omuntu yejjeewuwe naye ajja ateesezaawo. Kubanga mututwala ng'abantu abatategeera ng'abasiru. Bwe tubeere waffe nga tusirise mulooza tuli basiru. Bwe mukola byonna bye mukola ne tusirika mulooza we are so stupid that we don't understand. Ebintu ebyalabibwa buli muntu yenna gw'Anita Monge, then you say that you aren't aware that police and security agencies bagenda ne bamenya ne babba buli kimu ne bajjawo buli kimu mu NUP offices. Prime Minister gw'atamanyi nti n'abaana b'abantu bawambibwa battibwa. Mwabate naye bantu mwe muli bamulaba kaki?